President w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akowodde munna NRM Kakongoliro nga mumyuka asooka owa Ssaabaminisita owa Uganda era nga mu kiseera kino ayaayanira okusigaza ekifo kye ng'omumyuka wa nnyinintebe wa NRM owokubiri omukyala Rebecca Alitwala Kadaga nti NRM agite yeegatte ku kibiina ekya National Unity Platform kubanga kye kikutte omumuli ogw'enkyukakyuka mu Uganda ate nga bulijjo bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo. Mu kiseera kino Rebecca Alitwala Kadaga agugulana ne bakama abe mu kibiina ky'NRM olwakabbinkana akali ku kifo eky'omumyuka wa nnyinintebe wa NRM ngabbinkana ne sipiika wa paalamenti aliko kati Nnaalongo Annette Anita Mongo Magogo eyamuddira ku mubigere mu kifo kya sipiika wa paalamenti. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku lw'eggulo yabadde aggulawo yafeesi ey'ekibiina ekya NUP etwala ekitundu eky'obuvanjuba bwa Uganda mu kibuga Iganga gye yasinzidde n'ayita Rebecca Alitwala Kadaga nti ajje yeegatte ku kibiina kya NUP. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agamba nti yeewuunya abatalaba Rebecca Kadaga byakoledde ensi eno emyaka egisukka 30 naddala ekibiina kye ekya NRM kyalimu nga kati batandise n'okumusindiikiriza. Yasabye bannakibiina okwerwanangako ku ddembe lyabwe nga booleka bye batali bamativu nabyo buli lwe wabeerawo ebyo ebibeera bisobye. Kyagulanyi agamba nti abantu bangi banyigirizibwa naye nga batya okuvaayo okwanika ababayisa obubi n'okubamalako eddembe lyabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ategeezezza nti yadde nga NUP terina ssente nnyingi naye esobodde okuzimba yafeesi gaggadde mu buvanjuba bwa Uganda n'ensinga abalala bamaze emyaka n'ebisiibo mu buyinza. Bannakibiina kya NRM battukizza okulonda abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo mu ttabamiruka w'ekibiina kyabwe ayingidde olunaku olwokubiri ng'ayindira mu kisaawe e Kololo nga yatandise lunaku lwa ggulo. Olunaku lw'eggulo bannakibiina kino ekiri mu buyinza eky'NRM batandise okulonda obukiiko obw'enjawulo mu kibiina kyabwe wabula wakati mu kukukkuluma okuva mu bammemba abamu nga bagamba nti okulonda kuno kujjudde vulugu atayogerekeka. Mu mbeera eno akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu NRM katuuse n'okuyimiriza okulonda okw'akakiiko k'abasuubuzi aka Entrepreneurs League oluvannyuma lw'abammemba okwemulugunya nti waliwo abamu ku beesimbyewo abakwese abalonzi saako okubapokera omusimbi. Okulondebwa kw'abavubuka kwabadde nakwo kulina kubaayo olunaku lwa ggulo wabula akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kakwongeddeyo nga kagambye nti bammemba akakiiko babadde bakooye nga bammemba abasinga obungi bagamba tiwandibaawo ebigendererwa ebirala era nga kino kyabatabudde nnyo ku kakiiko kaabwe. Abavubuka bakukkuluma nga bagamba nti tewali nsonga nnambulukufu kakiiko gye kasinzidde okwongezaayo okulonda kwabwe era basabye nnyinintebe ow'ekibiina kyabwe eky'NRM ayingire mu nsonga eno nga balumiriza nti akakiiko k'ebyokulonda aka NRM kandibanga ate kalina omulala gwe kakolera. Sente ze baatuwa ng'NRM secretariat sente ze yatuwaza nakumeka bitikati batwongeramu era bategeke nti atukkiriza babanga bongeramu banga tebongeramu tumalirize bakoze kyamaanyi okubba obululu bw'ab'empe bwe twalonda nga twagala nakano ke baagala kano tukalinda luli batubbiramu nga n'abakadde balonzi bavubuka bato omuntu okukeseza wano toyinza kuzega kali baatu era mu ngeri y'emu newankubadde nga abakiise baabaliko obulemu nabo baawedde okulonda kyokka nabo basigadde bakukkuluma era nga beemulugunya. Wabula CBS bwetuukiridde kamishona w'ebyokulonda mu NRM James Tweheyo abavubuka abagumizza nti olwaleero bagenda kulonda abakulembeze baabwe be baagala era enteekateeka zikolebwa bulungi. James Tweheyo agambye nti baayongezzaayo nga baagala bammemba bonna basobole okwetaba mu kulonda abavubuka wabula tewali kigendererwa kirala nti kikusike ekiri mu bino. Akalulu kakyagenda mu maaso tene agamba nti akalulu bakagobye bajja okujja kwa kati ka Entrepreneurs naye obulaba bwonna bukyali era kati akabadde akagwa kati era tugenda mu taale
akaba pdf WDs kabaleka akagopanga donere awedde akaba kyala kakyagenda mu maaso akaba vubuka akasatu sawa nyarwa nsonga nga twagala ffenna tuwumbulemu n'obawumbulemu ffenna tukwatagane tukola akaba vubuka so tewandibadde okweraliikirira kwonna kubanga obululu yagenda mu maaso manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebantu ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash senya amannyo go nga bw'ogajjanjaba ng'osanyesa Muna Herbal Mouthwash eritangira amannyo okunyenyeera amannyo agaluma n'endwadde zonna ez'amannyo. Muna yakakasibwa NDA musange mu drug shops oba pharmacy ezikuliraanye. Kimenya mateeka banka okwongezaayo ebbanga lye yawa omuntu okusasula looni nga tetegeezezza yamweyimirira nga munnamateeka Azizi Lutaaya bw'annyonnyola. Kimenya mateeka omuntu yenna singa oba ofunye looni okuva mu bank n'ofuna omuntu akweyimirira oba gwe twaliise galanta naye ate ne bijja bubi esente ezo ne ziremererwa okusasulirwa mu budde nga bwe mwakkiriziganya ne bank naye ate oyo gwe baawa looni n'asalawo okuddayo okwegayirira bamanerenda oba banka emwongezeeyo akaseera ak'okusasuliramu looni eyo banka eyo nekkiriza okwongerayo looni ebbanga ery'okusasuliramu looni naye ate neekola ensobi n'etayita omuntu oyo eyakweyimirira oba gwe twaliise galanta okufuna looni neetamu involving kimenya mateeka era singa bijja bubi sente ezo ne ziremererwa oyo yafuna looni okusasulirwa mu budde omuntu ono eyeeyimirira oba gwe twaliise galanta abeera talina buvunaanyizibwa okusasula looni era banka oba manerenda obeera tokkirizibwa yadde n'eddakiika n'emu okutandika okubanja ono omuntu eyeeyimirira omuntu mu kusooka ng'afuna looni olw'ensonga nti temwamuteeka mu bintu byammwe ebirala bye mwakola okwongezaayo piriyodi y'okusasuliramu looni eyo. Abantu babiri bafiiriddewo Mbulaga n'abalala babiri ne baddusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Masaka nga bataawa pikipiki zino ezaakazibwako erya tukutuku bw'etomereganye ne loole lukululana mu kibuga Masaka mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omusasi waffe Toomusange Kayinja y'abirina. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa nga 2 n'ekitundu ez'ekiro ekikeesezza olwaleero awo mu Newkumbu okumpi n'enkambi ya poliisi tukutuku ebadde ku misinde egyayiriyiri ng'ebadde eva mu kibuga Masaka ng'edda ku lw'ekyotera bw'etomereganye bwenyi ku bwenyi ne loole lukululana ey'eggwanga lya Tanzania ebadde ku namba T 888 ECW Kasaze T 194 DZL ebadde eva ku ludda lw'ekyotera ng'edde Masaka. Ababadde mu katukutuku ku namba UGG 746H akabbulu okubadde omugoba waako n'omusaabaze omulala kyokka nga babadde tebanategerekeka mannya bafiiriddewo ate abalala ababiri okuli omu ayitibwa Lubega Eric n'omulala atategerekese mannya baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka nga taasulewo yali ku mimwa. Abeerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kano kagwawo bagambye ti omugoba wa tukutuku abadde ku kaserengeto kano okumpi n'enkambi ya poliisi abadde adduka nnyo bw'ateeka okutomera loole lukululana. Poliisi emirambo gyombi egiggyeewo n'egitwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka ne tukutuku wamu ne lukululana ne zitwalibwa ku CPS e Masaka. Omwogezi wa poliisi mu bbendebende lya Masaka West SP Kasirye alabudde abavuzi ba tukutuku nti ensangi zino bayitiridde okuvugisa ekimama ate nga badduka nnyo ku misinde egyayiriyiri. Salongo Toomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Kooti ewozesa emisango egya Nnaggomolo olwaleero lwesalawo eggoye obanga egenda mu maaso n'okuwuliriza emisango gavumenti ya Uganda gye yagula ku mubaka wa Paalamenti owa Makindye West Alani Sewanyana n'eyali omubaka wa Kawempe North kaakano omugenzi Muhammad Segirinnya egy'okutema abantu n'ebijambiya e Masaka. Emisango gino giwulirwa omulamuzi wa kooti enkulu nga eno yewulira emisango gya Nnaggomolo eya International Crimes Division ng'omulamuzi oyo ye Alice Kawuka.
Yebuvuddeko gavumenti yajja emisango ku mugenzi Muhammad Segirinya, fayiro n'esigalako omubaka Alan Sewanyana ow'Amakindye West n'abalala. Omulamuzi ono olwaleero lwawa ensalo obanga omusango guno gweyongerayo obanga gukomaawo. Mu 2021 gavumenti ya Uganda yakwata abaka ba parliament babiri, Alan Sewanyana n'omugenzi kati Muhammad Segirinya, yabaggulako emisango gya kutema bantu n'ebijambiya mu Bendobende ly'e Masaka. Alan Sewanyana agambye nti ensonga yazikwasa Katonda kubanga emisango egyo tegiriimu mulamwa. Esookera ddala omusango fena nga manyi nti gwalo era gavumenti ekola kyonna okulaba nti esobola okufrusturatinga abakulembeze naddala abalimu ensa obukulembeze wano mu ggwanga Uganda. Naye tumanyi bulungi tewali musango gwonna, tewali bujulizi bwonna, era tulinze tulabe kooti kikyegamba n'okukola kwayo wakati kooti eri ku kigezo ekyamaanyi naddala mu maaso g'Abannayuganda ne mu matu gaabwe. Naye nga mwongere okutusabira tusobole okulaba nti nno olutalo luno tusobole okulutuusa.